n'alagira finance enoonye bilioni 20 baziteeke mu nsawo mu ssako y'abasomesa abasomesa amasomo agatali ga science. Munajjukira emabegako union ya notu y'abasomesa era yaleeta ensonga y'emu, gavumenti nekkiriza nebawa bilioni 20 era bwetwogera no bazirya yeziri zibayamu. Kaakati eno union ey'abasomesa abasomesa science era gavumenti okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ejja kutandika eteeke bilioni 20. Ekitongole ky'abasomesa kyokka gavumenti yeeyamye okuteekamu bilioni 40. Basomesa bokka bilioni 40. Naye ebyo byonna gavumenti byekoze, bannaffe bano abakulembeze balabye nti okwediima y'ensonga entuufu n'okutataaganya emisomo egy'abaana baffe kyekituufu n'okulumya abazadde kyekituufu. Kaakati naawo bwe tugambira bwe tuti okusooka tubakubira omulanga, tubeegayiridde bannanga bakulu abo abasomesa, tubeegayiridde baddeyo bakole ki? Basomese abaana b'eggwanga, baleme kulumya bantu, baleme kulumya baana abo, baleme kulumya n'abazadde abafaayo, ate baleme kututemerako ttaka ng'eggwanga. Tubeegayiridde muddeyo musomese era mutuukize obuvunaanyizibwa bwonna. Nkiddamu, buli musomesa waali awulira olulimi olw'enjogera, nkwegayiridde ddayo osomese abaana baffe n'okutandika kati olwaleero. Naye abo abanaasalawo obutaddayo, then tujja kubatwala nti bo bakoze eki, omulimu baguleseewo, bagaanye, beegobye bokka bagende era bajja tuviira. Awo ensabira abakulembera abasomesa wonna mu district, mu bibuga ebikulu city ssebibuga n'ebibuga ebitono, mu town council municipal, wonna mulabe nti abasomesa baddayo okusomesa. Abo banaagaana okuddayo, then mutubuulire mangu nnyo nti abagaana. Tusabye ne ba RDC bayambeko ku bakulu bano okulaba nti ddala abasomesa baddayo. Kaakati nga Ministry of Public Service ne Government, abasomesa badde ennaku 7 okuva n'olwaleero nga bazeeyo ku mirimu gyabwe. Abo abanaaba tebazzeeyo kijja kutwalibwa nti beegobye ku mirimu tebakyayagala, then gavumenti ejja kunoonya ekirala ekiyinza okukola okuba nti embeera y'okusoma etambula era n'abantu baffe tebafiira. Mawulire nti minisita abadde ku media center ng'ayogera nti abasomesa tebali mu masomero kubanga gye bali gavumenti temanyiiyo. Naye minisita wa public service akimanyi bulungi. Ennaku 16 omwezi ogwa September yasisinkana delegation ya UNATU ne tumugamba nti ffe tugenze mu industrial action n'empapula zoona zirina, n'olwekyo okuvaayo n'ayogera nti abasomesa tebamanyi gye bali. Ekyo kiba kiraga obulagajavu ku mulimu gwe. Abasomesa bali waka kubanga gavumenti tenaddamu bye bagisaba, ate tetugenda kuvaayo kubanga tuli mu mateeka, tutambulira mu mateeka. Minisita okukangakanga
kyeyongera abasomesa obusungu. Teri intimidation egenda kujjayo abasomesa ewaka mpaka government bwe tuwa bye twetaaga.